Kale tweyanze ego mulungi awuliriza tukomyewo ku mpewo za radio buddu tukyagenda mu maaso n'akabbinkano k'olulimi Oluganda. Abaana bano tubanga twagala bongera okugatta ettaffaali ku lulimi lwabwe. Olulimi lwabwe balutegeerera tubeebaza nnyo. Mwenna abayise mu bbinkaniro muno ne mulivaamu nkakasa nga temusigadde kyekimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abaana bano Dembe Ibrahim Senior ya mukaaga Isaac Newton oyo yayiseewo dda alirinze empaka za kamalirizo. Wampi Ashad wazaayirwa Senior ya kutano wa Africa with Love oyo naye yayiseewo dda alinze empaka za kamalirizo. Nabinyansi Regina Senior eyokusatu wa St. Peregrine Secondary School e Nakatoogo naye yayiseewo dda alinze empaka za kamalirizo. Kubano olwaleero nabo tugenda kugattako owookuna ku Ssegawa ne Nakkazi. Tuyingidde bwino Nakkazi we bakusongera ng'otandika. Awo olwatuuka nga wabaawo omukazi ng'azaala omwana wa buwala. Omwana oyo bwe yakula n'abeera mulungi nnyo ng'enjuba y'ekiyirikiti, era nga bwe bamufukako amazzi oganywa. Naye nnyina bwe yagendanga naye okutyaba enku mu kibira, nga mwana muwala oyo nalulungi afuuka omusota. Bwe wayitangawo ekiseera kitono ate n'addayo okuba omuntu. Lwali lumu omusajja n'akwana omuwala oyo era n'amusuubiza okumuwasa. Omuwala we yabuulirako nnyina nti azudde omusajja ow'okufumbirwa, nnyina n'amugamba nti kirungi, naye ak'omunku onookakola otya mwana wange? Omuwala yamuddamu ng'addaalimba nti maama gwe bw'olikye. Muwa obubonero 7 kuba obadde otandise okusikondokamu otandise n'okusalako. Tweyanzege tugenze ewa mukulu Ssegawa atuwe kabwino ke maama gwe woolikye. Ssegawa waaba asimbulira ddala akati awaawaawaawo mutereereza omuzindaalo gwe tandika omuzindaalo gutereere bulungi nnyo. Tasoma. Obudde tebwalwa ng'omuwala afumbirwa na musajja we. Naye lwali lumu omuwala bwe yagenda okusennya enku mu kibira ne bakazi banne ab'oku kyalo yali afumbiddwa, n'afuukirayo omusota. Gwe wamma obudde ne budda ku bunnaabo. Banne bwe baalaba ekintu kino ne beesansabaga nnyo, abamu ne babuna emibabo, abalala ne bagenda bayita bba bukubirire ajja alabe ekyokukola bwe yali awasizza. Bba naye yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Bwe yatuuka mu kibira gye yakuba amaaso nga ku musota kw'alaba, nga guli awo gukubye amakata, nga n'okutemya gutemya bukofu. Musajja wattu n'amaziina ne gamuligita. Ko ye muli nti ng'ebigere bitunda. Baali bakyala awo nga batunula. Mukulu Ssegawa akatabaako kamugjeeko kubanga muba obubonero 5. Tweyanziza nnyo tweyanzege Maziga Miwabo wonna tugenze twawulawaawo naye nga bulina obutabadde mubi. Njagala kutegeeza bannaffe balungi awuliriza nti tulina bannaffe aba Winners Junior School abali wali mu Nyendo Kirinda kisaawe kyaffe ekyekasana. Bannaffe abo bali ssomero lyaffe lya primary. Ebizimbe tubirina birungi nnyo, buli kimu abaana bakifuna mu bulungi, abaana tubaliisa bulungi nnyo. Tuleetere Winners nga bw'owulira ekigambo Winners ffe tuli bawanguzi. Tuli ku noti 751 58 39 13. Masaka Parents Corner Weka Nasalande Primary School
omuzadde essomero lirino eddungi eryesigika abaana tubatuulizaawo tetubatambuza ate ffe twagala twetandikira omwana tumutuuse mu kyomusanvu tuli wano kukuba erigenda ebwala bw'oba otandika okulinyalinya akasozi k'ebwala awo ku mukono ogwa kkono ffenno bwe tuli tuleetera omwana otwesige tuli ku nooti 758 68 97 6. Bannaffe ababasaazi gi Silent Lion Mobile Money Services bano nno bakutuusaako ebintu byonna ebikwata ku masimu omuli essimu empya layini amanda gaazo ffenno basaazi olowooza nno tuli wala tuli awo nakatoogo tutunudde bwe tuti mu roundabout era tulina n'ettabi eddala ku kapande k'essomero tulina ettabi ebyerima kino liri byerima abatunudde mu kapande k'essomero bali ku nooti 754 45 12 47 St. Andrew Green Light ku Kapenda gwe essomero lino lya Kisulo ate n'abava ewaka nabo tubaaniriza nassale tubayabirira bulungi nnyo ffe tukimanyi nti abaana baba bakyakula tukuza bulungi obwongo bwabwe kale no tuleetera omwana ate tumugunjule tuli ku nooti 7 nooti emu 4393 5 Fancy Confectionery opposite awo n'ekizimbe kya meeya mwatungulawo nnyo ebyokulya balina kasumbuusa k'ennyama okalya n'owulira nga keekaako bakola keeke ez'embaga bakoleramu atu ne keeke ng'ogenda kwawukana ne munno ne mugisala ne mumala okugirya ne mwawukana kale bannaffe abafanse mwewale nnyo baatuwa ebirabo nga ndawula babadde omuwala yenna anaasinga banne ogenda kufuna ebirabo omuzadde essomero lirino Bukomansimbi Senior Secondary School lya one level essomero lino nno litwala abawala n'abalenzi lya Kisulo n'abava waka balitwala liri ku musingi gwa ddiini mwattu tusomesa n'ebyemikono kaliculamu tugikwatira ddala bulungi school fees zisoboka abazadde bennyini abasomesa bennyini bakugu bayisa abaana Bukomansimbi Secondary School l'essomero lyokka ly'obwowa omwana wo agenda asomere tuli mu mbeera nnungi tuli ku luguudo oludda ebigasa bw'otuuka e Bukomansimbi ng'ovudde Masaka weta ku mukono ogwa ddyo okwate kubeera erigenda ebigasa oba embuulire oba tukubire ffe ku nooti 7 nooti emu 16 24 71 tukubuulira ebisingawo King David High School Werukaya abazadde mutuwa abaana awo Werukaya ebizimbe tukyayina bingi abaana tubalina naye tebatumala kubanga bye tukozesa abaana bano abaana bemunaatuwa bonna tujja kuba tubasobola tuva ku siniya esooka paka siniya ey'omukaaga tulina Ekisulo n'abava ewaka ndawula ate bagamba wano tituliraanye poliisi tuli ku poliisi okukuumira ddala ebyokwerinda laboratory ennungi nnyo security weeri generator weeri n'amenya ki n'aleka ki ebisala ate byebimwattu ebijja mu mbeera kubanga embeera y'eggwanga eno tugimanyi mwami ekonome tumumanyi waali nnyo tuli ku nooti 75 not 4 284 oba nooti 7 not 3 eyo baasa Katereka Nsimbi 52 24 26 bannaffe bano tubeebaza nnyo okubanga tutambudde nabo mu mbeera efaanagana bwetyo nziramu okujjukiza enkya kwagala kwe Juliet Malongo Kadiba Nyansiyo Kaliisizo Seed tubaagala wano segawala kitotumira enkya Akabbiinkano omulungi awuliriza tujja kukatandika ku ssaawa 12 kuba lwe lunaku lwaffe olusembayo naffe twagala tugendeko mu wiikendi ng'akadde kakyali kagazi bulungi ssaawa 12 tujja kuba tugenze ku mpewo mpaka essaawa emu awo nno kwagala kwe ne Kadiba Nyansiyo mutuuke ku ssaawa 11 oba 10 kitundu nga muli wano sega watumira Yanza sakampeddwa ntumira omukyala Esther Kemirembe n'omwami Seba Pasco
nenzirako ku ssomero ntumira omukulu w'essomero omukulu mula wa Khalidi nenzirako bayizi bannange ku Kikungo Secondary School on A-level mwenna nabagaana okubeera ku muzindaala awo kulembeddwamu Salimu Mastuula Mire Lineti Aisha Henry mwenna O-level Sekide James otherwise sooka otumire mukulu Kaddu Mutenza n'omukulu asomesa Oluganda Mutenza Kaddu wamu n'omukyala Nakabito Suzanne ne Richards Richard kale tweyanziza kasembye abo okukyala abampagira mulangira basembye bannange mwenna abampagira okutandikira wasenga kona akalediyo wamusenza akalediyo owakayigwa akalediyo tuukira ddala eri mu sitenseni yonna obuwagizi bwe mumpa nsiimanyi mwebale n'ensembyayo all my followers on different social media platforms TikTok Nimjose, Instagram Sarah Joseph 12, Twitter @Mark Joseph, YouTube Segawa mamba atyaga agegoloza omukadde nga n'awanvu wamma Nakazi tumira ntumirako omusomesa wange Muswata Mayiga Keri webale omulimu gw'okola ntumirako ekyemu webale tutambuzanga era ntumirako director w'essomero ntumirako bayizi bannange bonna abayizi ba A-level senior 6 batumiddeko mwenna aba O-level mwebale kumpagira mwebale obuwagizi bwammwe ntumirako abantu beeyo Katovu town mwenna mwebale tuwagiranga waliwo omusajja gwe bayita Kyakabaala awe Katovu omumanyi abeera awo ku stage y'embalala naye mutumireko kale Kyakabaale kale tweyanzege pulosi munno munnanga azzeemu okuweereza obubaka bwe abugende eri omuwanguzi bannange bamikwano Fans Club Radio Buddu mwebale nnyo mwebalire ddala obuwagizi era omuwanguzi bamuweereza akasente wano weekali tujja kuba tukamuwa tweyanziza nnyo tweyanzege omulungi awuliriza nno bwe tutyo tutambula naffe twagala okuba nga tunnyuka akabbinkano kano naye nga tuddamu okubategeeza nti embiriizi ng'ennaku z'omwezi 8 tugenda kubeera awo mu kisaawe embiriizi tujja kusiibawo tunyumirwa Oluganda ate nno naawajja ojja kuba muwanguzi kubanga essente enkalu zigenda kubaawo tuzigaba naye teziba za bwereere gwe jangu nga naawe owoominze tukubuuza ekibuuzo tukusiika ekibuuzaawo bw'okitta ng'enkalu ogenda nazo oyinza okwewangulirawo awo ssebo essente eza requirement z'abayizi ne tuba nga tutambudde bulungi nnyo bwe tutyo awo nno bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala simanyi oba leero siggoonongeramu mukyala Pulosi Kabanda kale otegeera kale ebigambo nno bwe bityo bwe biri alina sente naye nga tuli mu mbeera efaanagana bwete empayisi muwoma nga 3 zokka nga 3 sebo ndabirawa tweyanziza Nakazi gwofiiriddeko kale fanaye tunagamba tutya alo sebo mwetuli ani ono bannange baba ab'omu Kirumba mwenna tubatumiddeko amiina tweyanziza promota Mutyaba webale nnyo webalire ddala wanje bannaye mwebale kutuwuliriza baba mama Kevin oli otya tujja kulabaganako ku Lw'okulunga 8 ogw'omusanvu ndowooza embiriizi amiina nnyo oguddewa nkutegedde era mbadde manyi olina okugwa naye mukulu Segawa ye taliiwo
nkale kale tweyanzala namwe mujebale ssebo ani Kiganda baba mukulu sentamu ekinoni awo mumanyi meya baba mundabire nnyo mukulu sentamu oyo munywanyi nti mutumiddeko andabula omugole oyo omumbejja zaalwange omutegedde nnyo kale munnange tunanga kale tweyanzege mukulu bogoya dereva ku Mbalala stage awo mwebale nnyo kubanga muli Akabbiinkano ka radio Buddu ndabira Mbazuuluwire Prosi ndi kulaga ku Mbazuulu oyo oli mulaba ayina eriiso ligenda ligira liti mwebale nnyo mwebale ddala abali awo ekyabakuze wa Joyce Kachai ne tukugamba nti bw'oba oyagala okuddamu okulaba Akabbiinkano kano nga bwe tukakoze waliwo nno n'olumu enkalu wano lwe zinoonya obukongovula bana ne bawakana gwe genda ku YouTube oddemu oteekemu nti radio Buddu oyagala omukutu gwaffe ogwo byonna ojja kubisangako mwattunga kwebiri oddemu ebyoloboze bulungi nnyo mulowooza nno sigenda wakigemuzi naye tumuwe akaaganya asobole okubanga agemula bulungi nnyo ensonga zino zitambule malidaadi saana mumbeera efaanagana bwetyo naye nga tukugamba nti puroguramu wotubadde yegenda okuddako ne Sonko Jude muzzukulu wa Kisolo agenda kuba n'omulamazi omukuukuutivu Matiya Sebuufu ajja kubaawo wano bannakasanya yajja nesimanye Matiya yajja kale omuyambi wa Pooki neyanziza nnyo neyanzeege ebibuuzo bino bibaamu emitendera katwandikire Ssegawa Joseph Ssegawa ateka kutunuza kisa ng'otunuulira kigemuzi woweesigame n'okwesigama obiveeko otyo Ssegawa Joseph engero yafunyewo 6 ebisoko n'afunawo 6 obuwangwa n'afunawo 3 Gulama n'afunawo 3 ebyawamu yafunyewo 6 bwino yafunyewo 5 ate ebirondeddwa n'alondayo 5 omugate gwa bubonero buli 34 Nakazi Florence engero yafunyewo 6 ebisoko n'afunawo 6 obuwangwa n'afunawo 3 ebyawamu n'afunamu 9 Gulama n'afunawo 3 bwino n'afunawo 7 n'alondayo kamu akamuyisizaawo afunye omugate gwa bubonero 35 Ssegawa kwata mu Nakazi ku ngalo Nakazi no yabadde yafudde dda omulungi ahuliriza ebigambo bwe bityo bwe biri tweyanziza nnyo tweyanzege Nakazi yozayoza munno bwe mubadde mu bbinkaniro lino tetubadde ku lutalo wabula tubadde mu kusoma ate tulabe ensonga nga bwe zinaabeera bwe kimala okuggwa ekyo Nakazi amaze okwegatta ku baana bano abana omuli Dembe Ibrahim Wampi Ashad Wazaayirwa na Binyansi Regina ne Nakazi Florence kaakati tulinze olunaku olw'enkya bamikwano bamuwadde ettubu lye ery'entambula era amaze okulikwata tweyanziza nnyo tweyanzeege mubadde bawuliriza balungi olwo oluggi lwe muwulidde waliwo muzzukulu wa Kisolo naye agaye nti Ssegawa nawe tojja kuviiramu awo amuwadde entambula mukulu Sonko Jude ne Nakazi naye n'amugattira ku ziri bamikwano ze bamuwadde mwebale nnyo mwebalire ddala bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero badde ne bannange Ndawula Albert Prosi Kabanda DJ Dani abadde ku kyuma wano ate ne mukulu Jesse Mukwaya atuyunga ku mitimbagano giri gye nabagambye twagala kubalekera bannaffe abawootobadde bakuwe amawulire gonna g'otafunye by'otategedde mu ggwanga bannaffe bagenda kubikuwa musule bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale nnyo.